tugenze mu ddwaniro bino biwulire nnyo Commander Bale tugenze mu ddwaniro kakati over the weekend nabadde ndiyo mu field zange nga nsagula byensagula. In fact nabaddeyo munda mu buwameyo munda kakati abantu ne batandika okubanga bankubira amasimu kuva mu America uli yakubidde ngali mu Boston nanga Ronald twagala wagna Putin bamutwala kuzi chichi tibamutwala yanguwa babimpereza nnyo tibibagala tibamutwala yanguwa soko babuli abawagina be baliwa kati abawagina je pangise bano baba basirikale nga bazirwanako bamasinalo yabakola mu company yabawagna bamuyita field marshal Yevgeny Prigozhin Viktorovich Yevgeny Prigozhin Viktorovich muwamunyankole bamugenyi baba basebo baba banyolo batoro Yevgeny Prigozhin Viktorovich yakulira baba masina abawagina myaka nkaga mu ebiri ejobo abawagina bayingira batamu lutalo lolasa ne Ukraine yani abapangisa batwala mu ddwaniro Putin yabapangisa omusajja ono Yevgeny Prigozhin yali mulenzi mutonga mubbi nga banyo ngera akunganye bavuka banene babba ne bamusibanga nga bamusiba kati ndoza nakwatagana nnyo n'abasirikale oluvuma nayingira mu mirimu gya hoteri nafumbanga emmere Putin yokutuuka we yamusembeza namutwalako ne ku mikolo egimu nafumba era yafumba ku mikolo kwali yali president wa Bufalanka Jacques Chirac kati yafa n'abateekirako ekijulo ne Putin nakiwoomerwa nnyo n'amazaalibwa ga Putin genyini nafumbira ddala emmere era ne bamuwa ne contracts ennene ez'okufumbira amasomero n'abakozi ba gavumenti ya Russia kati oluvannyuma n'atandikawo ekikampuni kye nga kuŋŋanya abasirikale olw'okuba ategeera nnyo eby'ettooke n'eddiiru nga kuŋŋanya abasirikale kakati n'abakola mu kampuni eno enwanyi era ne gavumenti mu Africa nalabye amawanga ge yakakolera galinga kumpi 15 mu Africa nedalayo mu West Africa abakolera ng'agenda akola ki bamupangisa kukuma birombe bya zaabu kukuma mafuta okumira gavumenti mu buyinza ezitesiga basirikale baazo zitesiga abasirikale baazo nga bamukozesa kati juzi ne bamukozesa juzi mu 2014 ne bamukozesa nga Putin ayagala kuwamba ekitundu ku Ukraine nagende nakuba emmundu era kati ne bamukomyawo ne juzi luno mu kulumba ki Ukraine era abasirikale bazenga balwana nnyo naye kati nga bw'omanya ebyemirimu Russia already ina ministry of defense erina komanda w'amagye erina general chief of staff akola ku byamagye gaayo erina ne minister wa defense Sergei Soguyu kati ate erina n'omwana w'obulizi bamuyita Valery Gerasimov ame chief of staff kati Lavrov minister wa nsonga z'ebweru Sergei Lavrov nekuno mu kino asirise nnyo kakati balabanga wagna etwala wini nyingi mu lutalo erya show Putin yajja ayagala okukozesa naye nga ebyokulwanyisa bijja ministry ya defense kati batuuka ekiseera ne bawamba ekitundu kye Donetsk ono Yevgeny Prigozhin n'ayagala bamukole kibamujanjawaze nnyo nti akoze eki yakoze omulimu basagei sogoyi ne bakituulako wini ye ne bagituulako ne batandika okumumba ebyokulwanyisa era olw'olutalo olumu olw'e Bakhmut ne babasekula nnyo abaki mu mirambo ne babakuta nnyo nagati mumpe mundu munagana okupa emundu ngenda kubalasha era guno gwe yekalakasa gwabadde gwakusatu naye yali yekalakasa dda munda mu Ukraine kati ku mulundi guno kyeyakoze nalagira abalwanyi be emitwalo ng'ebiri n'ekitundu nabagamba mwena muveeyo mu Ukraine muyingire Russia ne bayingire Russia ne bagenda mu kafo bakayita Rostov Don eno ebadde tactical headquarters y'olutalo lwa Ukraine nga Russia gye yateeka ministry eya defense awe basinziira ne bakola ki ne balumba genda maaso mbirunovu n'akawamba unawona ne basala ku tanka ne ziyingira awo abasirikale bugumu ne awedde nga anoonya Sergei Sogoyu n'oli Gerasimov abamumye ebyokulwanyisa yagala byakulwanyisa so si kuwamba nedda nga ayagala abo ababiri
yes yeo yagaisite tali ku Putin ayagala aba babiri yagala kati mulumbe Moscow ne batandika okuvuga amatanka ne bavuga tanka lole nga kuliko abalwanyi bakutte mundu zi AK47 zi AK74 nga bonna balumba bagenda Moscow zi alikaliba badde babuzaayo ndoza mayiro nga bibiri ku bisatu bayingire Moscow ekibuga akasatiro nga bomanyi sosolo media jukira ate mukubi wa mundu nnyo akati ngate already yo America yakimanyako ennaku nga 3 emabega nti agenda kwekalakasa Prigozhin ng'era CMI etegeezezza White House nga babriefinze ne Joe Biden kati bwe basimbudde Biden nakwata essimu nakubira president wa Bufalansa nakubira chancellor wa Germany lwaki nga siba wagundi yevugenyi backup emundu wesekane nyonyezo mu banga kamaiti yevugenyi munne wa Vladimir Putin kati munange Alexander Lukashenko president wa Belarus nga biyingiramu nga bakubira gundi simu Yevgeny Prigozhin nga bamukubira simu nti togenda gira tuteese nga biyingiramu n'owatake nga naye abiyingiramu yakawangula akalulu president wa Turkey nga naye abiyingiramu n'owa North Korea nga naye abiyingiramu kubuga banetolumba yevugenya asonga gatutugenda nga bwe bamanyi eddalu eno bwe bakuba amasasi mu bbanga bwe bekalakabayingira Moscow kakati waliwo vidiyo era eyalabiddwako nga helikopita eya Putin ebasulako ekikompola yesudde kwemuloola ekikompola kwe bali bano ababadde bagenda empiira negibyabyatala yayidde omuliro vidiyo nagirabye kakati munange ba Anthony Blinken batunda obufuufufu kyekiddako amawanga ga NATO negebeera ku bunkenke Eastern Flank ayingira ne mundu ze bonawo ne Poland ne babeera ku standby class 1 kikyekiddako okukakana Putin yanyize nagenda ku state television nagamba nti eno treason eno mutiny mwekalakasa mutya you are stabbing the Russian army in the back muyinza mutya okola ekintu kino Prigozhin weyita ki yavugenyi tugenda babonereza mu mmonerezo omuntu gyatalabanga nako kakati munnaitesiganya zagenza okugwa nga bamugambye tetugenda kubonereza n'abalwanyi bwe tetugenda babonereza abasigadde e Ukraine abaganya okwegattako tugenda bawa contract mu magye ga Russia batandika okubanga ffe tubasasula nga gwe tokyabasasula nabaana ababadde bekalakasiza baddeyo mu nkambi zaabwe nabo tetugenda kubabonereza naawe yevugenyi Prigozhin Viktorivich genda ogirobeera e Belarus nekagwamu abali Sweden mwe balituuliza nabali Denmark Uganda bangi kati beyiwe Germany nnyo waliwo enkola kati eziriwo ne Canada ennaku zino egaba nnyo visa waliwo mukyala bamuyita mukyala Adrian Pretty ali eri Toronto naye abatumidde mukyala Adrian Pretty ali eri Toronto naye abatumidde nnyo naffe tubagala nnyo abali e Toronto abali e Canada mwena tubaga nti muli mutya mwe bali kwagala Top Radio tweyongere Olevulandi koleki tugende mu twani amawulire gasasa nnyo ku weekend yagedwa ino tugenda galeeta mu dakika 3 naye ebyamabaati DPP yejereza vice president High Excellency James Karupo agenda ina mutawana naye kiswaza ne bagandi bakote vice president ne speaker of parliament naye amwejereza ne prime minister Robin Nabad naye amwejereza ndoza yakoze okunoonyeza nakizuula nti speaker wa parliament owekitiibwa Anita Amongo talina mutawaana nakizula nti prime minister talina mutawaana ne vice president bwabanga ate yalina obuyinza ye yasoma ebitabo yakola okunoonyereza bwaba bwate bwasazeewo bwekiri ate nokiwaka gwolina gwonoonyereza gwetonoonyereza kiso teriiwo ate kati temanyi kati fayiro tuzikwasa ye nagikwasa ye kati bwabanga bwati bwagambye kiso tezikwasa polisi neryokeji kiso ina direct line wa DPP gendayo ewajegondi Jennifer Abbott yegendayo nejasula manyiyo eri ku lupya tamanyi wali ku lupya jasula Virazi over Mengo over
ejasula agaye mbuno tiwabadde bujulizi bwaba bwati wakati ate kakati gobulina nange okusinza kunoonyeza kwena ekizula nti tebalina tewali bujulizi kati kiki omanye ekisinga okunzeza bw'obanga okuta amabaati n'ogazaayo n'ogula amabaati n'ogazaayo eyo teba evidensi Again, we opened 23 files against the original 40. We had opened up because we found that other iron sheets had been genuinely given out to different constituencies. So we decided to close them and we focused on the Karamoja iron sheet C. Tegeza waliwo amabaati amalala ndowooza ge bajja mu ofisi ya prime minister nga gosiga Karamoja. Bane twagala okubategeeza waliwo ababbi abatambulira ku bodaboda namba UFM 710E baliyo mu kira bagenda babba abantu okwekutoba kuzimbikomera kubba mamotoka kubba biki bagenda bakolomba baliyo mu muze state naddala ebudde bw'emisana bamenya bikomera byaba bali ku bodaboda namba UFM 710E tusaba bali ku kamera enaggulu mutandika okola ogwamwe mufefete aba bodaboda eyo katukomewo tubyongere mu gia tukoyo ababbi kontiko y'emisiki nebisanyusa bade gamba mubiru nti ababbi ennaku zina babba mu zestate emisana beyongedde kati babba gundi babba ezo zi flat screen babba bintu kati bikola ki household property items zibatwala basanga bintu ebyo bibipote bawa rice cooker TV biki kyobo butonotono mabinika amazungu biki ebidishi bagala nnyo ebiwuufawuufa kati babba misana era ab'omusasa balabudde bodaboda UFM 710E tenaku zammwe zinaatera okuggwayo bagenda kubattirayo waliwo n'omulala omukulu agenda akubira abantu amasimu ng'abagamba nti nno yeyenze nti yeye kamagu enamba yeyesimu eri ngenda kukisoma busomi 07485 aliko omukungu wa gavumenti gwe yakubidde namugaa nti nze kamagu namugaa nti nkubira ku vidiyo teyakubye naga nti omubbi abbira mu linnya lyo 07485 8935 ntegedde bulungi okitegedde oyo akuba nakubira abantu tino yeyenze n'ababba era waliwo n'omulala ministry ya justice office ya attorney general ye munokoddeyo bamuyita muhiire honesty yali ku 0762 95 49 75 ye agenda agamba abantu nga balimbalimba nga bajjako sente nti abafunire emirimu mu ofisi ya attorney general nti attorney general abawe emirimu attorney general kyembaazi bakole omwo n'abanyagulula kati ofisi ya attorney general egambye eki kati ofisi ya attorney general etegezeza abantu nti yo tegaba mirimu ne ministry of justice tegaba mirimu emirimu gyonna alaba ku mukulu oyo ayoolwe emirimu gyonna public service commission yegigaba yefuna bufunyi minutes nti ono tumuwadde ekifo bwekiti ono nayono tumuwadde wano na wano na wano era bagaye nti abantu bakontaktinge mwami Simon Peter Jamba avunanyizibwa ku bya communications ababuuse ono agaye nti naye yamukubira waliwo n'omwami antegeezezza ange nti omusajja yamukubira ate tulabula n'abalanga ne top radio nammwe tubegayiridde bw'oba wazze wano ku radio bw'oba wayogedde na mukulu mubiru oba nzi oba abaseruzi baffe kiki eri ekikubisa simunaga nti ye kamagu nti omuwe sente ng'ate wasasula nammwe mututamika bababbe ebirango wabisasula ku radio ne contract wagikola ate owulira twogera ku radio ate oli akukubiraga nti no yeyeeffe ate oyo ate ffe aboogera kakati tulina emimu ebiri
buli omu alina gumu ate tugukozesa mumpa sente simanyi nkukolere bwenti ne bwenti kwongera ebirango abo babbi munange omubbi mukalu nkunyumiza omubbi oli kyeyakola omubbi abbira mu linnya lyange omubbi ng'atuuka omubbi asulayo omukono kigunga omubbi ng'atuuka ng'alimba kirayanti waffe omuwa nga bwamala omulimba nga mugakale kankuweereza eki esente ng'omubbi ankubira ye baliko bwana kamagu kozi kali gwani nga mpa amanya ndooza ga bulimba nga nti waliwo ettooke ly'empanzi ettooke lyakoze eki buli empanzi bagenda tutekoko ku simu y'emitwalo ameka ana kozi nga gavaawa mbandi awo ngaemitwalo ana gikoze eki nga gigobye kakati nga nti nze emperezaako 3 goliyeko 10 kozi amangu ago ozijje kwani tuwaliwo gwe ngambye nti no nze gwe namugamba lwaki obbira mulinya nagati kama gwagagga waladda gwolina sente fe tuli bitweyiya bweyiya eka saleseeyo mmere ate ekisana ekyagala okunkwata saleseeyo mmere nze mpanga byange gwoli bulungi erinnya lyokwendya kama gunyamba ompereza sente nga mugalina kusindikirako emitwalo 2 ng'osindikira 2 otyanga sente nze nzibbye mutiisa munange nga nkuba simu yani yezivudde ng'oli nagana okukwata ng'ate omubbi antaddeko ekibuli kakati nenzisindikira omubbi zonna nenzisindikira omubbi nanga nti kampanga endala nemubulokinga omubbi nemubulokinga koza ajja kubba abantu bamunoonye balabe nti akolagana nange nemubulokinga nze nenzejjako gwate nanyirizo namukubira nagana okwata omubbi andibubi tinkulaba ngaoyitawo wanene ekigunga ngaogendenaye aba towagidde bubbi ate kati nzeoba wandisute ku poliisi kuba igp omumanyi ngozwalira abapoliisi abapoliisi baawe director crime intelligence omumanyi afanda isoko omumanyi nabababba nabo basusa baleka nebababba balina sente kiso weeri kawandizisonsawo ya kiso neziyamba omubbi jukira omubbi yagamba mbunkulaba ngaoyita wano nayogera newe banzaala awo ngaamanyiwo oyagala gira asidi ebyo byonna oyagala omubbi mitwalana ana mangi kuggwe oli wagabbidde anobuna wagabbidde mudingidi kwikendi wakozesa emitwalana sebo bino ebyo bibyo mubiru abantu bali ku bizimbe baweereza babawa 5,000 omuntu wakete ku matano nye n'2,000 zimuletekambalawo sebo legally that's a betting crime nze namubulokinga wali ozireka ku simu yo oba nozitwala mu consolidated fund omubbi anzite oyagala omubbi anzite omubbi yali tajja aŋambye wano bwe bayitawo nkulaba oba kyewandikoze kyenta amwami nkangi manyiwo kyewandikoze wandimuyise najja wano netumutwale wa MD wambale namuwa akawunga omubbi ajja wano ku lediyo ng'akwebaza kyomuyole oyo ateekwa okuba nawe najjawo ng'akumanyi nawe yangamba akumanyi yaddemu nenaku ezo nankubira ku layini endala nayo nengibulokinga bane tubagamba nange nabwe bakiraya nti tubeegayirire lwaki okkiriza lwaki okyamuka tetuganye tubakyamula ku radio naye temukyamula naye fe tetunakugambako tuweereze sente wasasula ekigendererwa ky'okubakyamusa abafu baffe ku radio ate si ekyo fe wasasula tukiyite ekyekyo bw'oba wasasula ku radio olina kubira naga nti nze mubiru stre kukyamuka stre kukyamuka oliotekibw'oba kutusiima jangu wano ku radio bw'oba otusiimira emisana ttuku niyo lyakubira akulimba embuye kamagu olagaye nti omubbi tumusindikira enamba yakozese ngaeyiye nga bba enamba etya ono naye bwavu bumulumye bubi kitya mumwesandwe bweyogerere bajja kukwata nti polisi ate nekyata gwe tolina linnya gwe tewali akumanyi oli peregesi beereyo ofulumya embaata zo olabe tv eya black and white ey'ekibuto oli otya mukibi bino byesonyiwe byabamaseeka beera mu nyumba yo egyo waseresa emigundi emisambya emiti gyakalituzi n'enzigi ez'ebibo gyoba obeera abaagala ebyabawagana
kale katubibawe Bible gandi nti tetomanga omuntu ekintu kyonna nga kiri mu buyinza bwo kikumuwa. Onage nti namba eri gye tukubye eri eyabadde akubira omukungu wa gavumenti mbu eri mu manya ga SCP bakaleke vaawo tamanyi ate bakaleke yakomawo kuno wali naye ate alira ku nsiko naye ye tetumulirako ffe mutawaana yamanyi n'ebizibu bye ne poliisi mudingidi banga agisindika kusi onagaye nga sente ozayo zaki bulijjo oli mutitirizi bwoto kamagu olwaleero nzikirize naye ati zisiri mubbi ate tusagala mubbi kunkozesa nina famire gyenvaamu ate nina gyenawasa ate nina newenkola wempawo ekitiibwa onagaye nti kamagu amazeemu amanyi eryo ettooke lyali ligwana kubeera mu nsawo ya kisa enzibizi sagala kwekumirako bubbi sagala kwekumirako bubbi onagaye nti kamagu alimba sente ng'azizaayo atya ndowooza owulira ababbi ndowooza oyomu kubawuliza abafe ababbi onagaye nti oyo mufere ayinza okuleetera kamagu ebizibu so kamagu yali mutuufu okuzaayo sente. How can you send money you do not follow up anti kati era naye ate teyazisindikira azisindise anti yazisindika yagaana okukwata anti wali olina gumiikiriza ate omubbi nga ndi bulungi kuzisindika ku ssimu ye kikwetagisa kumala kwata you just send onage nti amafuta gayise waneeno ku Namirembe kyaki bodaboda zakagwawo nga 30 kati bajja baserera busezi nga beeyala kituufu gakuba ekigo mugende amafuta onage nti omubbi muwe namba ya mudingidi bate newe byona byona nga biri awo abantu baffe message evudde mu ekyo ndowooza mugiwulidde bulungi kyetwagadde okukola ki okubategeeza tetuwagira bubbi n'abantu ababbira mu manya gaffe mwefuge ate munange lumu nagenda ku CPS onagaye mbu kamagu yatusubya kyusi twali tujja kulya mbizi nemuntu ayewunye sokuve kwaba balimu ebyo byekijinga abayaayi nagenda ku CPS nempawabira omubbi era yabbira mu linnya lyange nenewunya abapoliisi okuntegeeza nti bamumanyi mbuweeyo kibuli ebanga nti bamumanyi mubiweeyo kibuli tewali kyebaja nabo bamulemwa naye nange ababbi bali mukaba waliwo ava okweza neno mukwano gwange amuweereza ebintu bya URA bwasasule ku ssimu yaŋambye njakuba omuntu omutwe agaye ndi mbuyuwala emujjukiza okufairinga naye bannange ekiri mu Kampala bannange ababbi basusse kati abafere basusse bayitirivu nnyo ate weewunya abafere abo tuze tutegeeza poliisi abafere bali ku gundi ku Platinum House kwe bali ku Stay House bali ne ku Plaza abafere kwe babeera okusinga ekyo poliisi tuze tugigamba Platinum House gundi neki ne ku Plaza nedala babbira ku kompyuta kwe babeera okwo then ne ku State House ababbi kwe babeera ababbira abantu ku masimu fe poliisi tugitegeezezza webabira bwoba tomanyi naku za mwezi linda Land Road bwoba opangisa jja zikutegeeza tukuweddeko nolwensonga tumalisa nyo basebali banyabo era nga omudingidi wa Ssaabasajja aligawesa muwonge yakoze eki nange omugagga Kamagu nanyini mbunda nyini bisanyisa Sabatooke mando zega ntino wasuzetotyanno situlifeka tuliwamuno wekitiibwa David Ronald muyina mukigamu kyomutima gundi mulago poteski manjazi Dr. Mike Badoka ino bulyo mulamusako nti wasuze otyanno yakewena atuwuliriza akyalimu otulotototono eyabuse eddamu buliri ali ku kitanda ky'omubirowoozo ng'obuuza ntandikirawa wali watuwuliriza ngabagoba ku mulimu ku Lwokutaano naye nga ne mukyalawo tomugambanga nti wagobwa naye manda etuuse olina okufuluma oga nti ŋŋenda kusiibawa ŋŋenda gendawa ate okulya ate okunywa naawe owuliza simbula kakate mulala oli mukinabiro tadde ku karedioko mulala oli mu galagi otokosa oyiro alinnye waliwo ali mu pakingi waliwo agenze mu pakingi empangise alinda omuntu amuviire afulume omulala oli mu takisi mulala oli mu basi oli ku stage owuliza mu earpiece
Kristo abalala muli ku ddwiro ku treadmill nga bwemutuuliza ku makya gonna kulwaliro ate abali mu diaspora muli ku airport wemukolera nga bwotuuliriza okola nga security guard olinda munagenda okuliivula ogwoddeyo eka mwena mwasuze motyana ate abalala abato babatutte dda kuba tonatuuka mu busobozi oba mu mbeera yegulira motoka aba bagende nga zigenda muemu ababo babakeza 15 ne babatuusa ku 3 nga n'ebyokulya baba bapakingidde byonna biririddwa babirira muli basiba babongoota bagenda okutuuka ku ssaawa 3 nga babise bakosta nolwensonga tubaniza nje basiba nebo obalakuba nti no mwakoze ki mwakedde bayibuli oba entakamiza egamba etya nyeze mu kyamateeka olwokubiri oba Deuteronomy chapter 28 mu lunyiri luno lwa 7 lugamba nti Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abanakugolokekerako banafulumanga okukutabaala mu kkubo limu naye banaddukanga mu makubo 7 mu makubo 7 mu makubo 7. Landlord uyaze landlord simbula omugagga kamagu ne Ronald Mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula musimbula kita Kennedy Igunga ne yakedde songa ate oli muganda afe mwita nasakati weri ku Serena ne yagenti nakedde Reverend Mundebire n'omudingidi bamwita nasakati ku Serena musajja akola mu saluni akola mu wanviri stylist ali mundu omwo akola ku bakungu eringa akirira ku swimming pool ntegedde awakaserengeta awo ngakirira ku swimming pool agenti nakedde dada kwendi Reverend Mundebire mukulu nasakati tukubuzako nyo nti good morning mukuliko ogwasubugapo ate nani ne Kanso Dennis Bugaya gwawedde 3 mmeka gwatukoze abadde ku lw'e Masaka era gwagenze okuba nga gusambibwa nga ndiyo buwama munda mu naye nga baba kati awo nga vibe mu buwama awo naona muzibu wa mafama mukulike ogwakayondo Freddy anti mukoti yakugobye tabanya mukulu yateekayo gundi apiru kakati naye kigambibwa mbu koti si yagugobye ti omukulu yagugyeyo ng'atya okuswala yateekayo apiru ne kabonganje alemu amuteekamu sente ne batya okuswala kati kayondo Freddy alya buki butala kayondo akola ebirungi akola ebyamaki ebyamatendo tekikazizo ziweze meka ezo zitambudde ziri 25 esekuseye 12 ez'okumakya twakedde dda wane Uganda twakedde dda era nga masiga Anthony Kabiki kwali kusimbula amaze okusaba John Buye entebe agaye nti maliza ndi kusimbula imamu wa simbula Faruku omanye yidi ya weekend yalwa kusatu yidi naye bisolo dala serunkuma jambosa ate muwala we akola mu byamata amutulabire ali mu byamata Shamimu atulabire nnyo n'abakulu bonna timu abakulu bonna from A to Z batubire afande Moses Serunkoma yakededa Colin Kansime ne Shana Kansime bakededa bali kusimbula first class Engineer Pasco ne yakededa atenga mukodoma wange Richard kutesa sebe tukubuzako nnyo mwana obwala Sandra Nakazi atubire nnyo mami nantongo mu Victory mutulabire nnyo
Kansala Vincent Rubwama naye yakoze eki yakedde dda ali kusimbula. Waliwo abali ekkata, good morning to you, abali ekkate nabali abudda Mr. Senabulya John sebo tukubuzaako nnyo ate ne muzeeyi Kimba atunda empuuta ekitemu naye yakoze eki yakedde dda bali kusimbula. Kato Godfrey Bukenya nawe bali kubantu wakedde dda naye ali kusimba. So nga ate brother Jordan eri ku Ham Shopping Center nanyini design naye yakoze eki yakedde dda. ngompulirira naku lupya ekyo mukwano beera n'amaanyi mapya oyinza okuba wiiki ewedde teyagenda bulungi eno lupya olwakyo ne bate lwagenze bulungi luno lupya mukama alukoze ekisaaki kibeera kijja buli lunaku kkiriza nti alukoze ate kkiriza nti waliwo enkola esobola okuyisaawo waliwo omuwaatwa mu mbeera eyo mwoli mu kiringa ekizibu waliwo solutioni na buli muntu yenna gwolaba ayiseemu teyagiving up baga nti omusajja yakola balubu yagezesa n'agezesa balubu ene yakeya amataala nti yagezesa n'agezesa bwotunulira amamotoka gye gavudde history waago okuva abasajja ba Carl Benz lwe bakola emmotoka abagermany okutuuka kati zetulaba kati eziriko ebintu ebize bikyuka bingi nolwekyo tokoowa lumba na bidi. Waliwo akabenje akagudde awo nga wakageta ku Center Victory Church manyiwo bulungi bukoonaawo kagudde kati accident after Center Victory Church kati kumacha abantu si kumaaso kaje bamasukamu tebayinza butagwa ku sikeka senyise siwe wali mogasi ngobeno ku mogasi obanga ove eseta wa group okirira ku mazi hotel okirira awawo manyao nyo toyinza ate olugudo balugazia tebayinza butabatema mbotemi kagudde ku machera mu abalina abami bamwe bwoba olina omwagalawo ng'agenti akedde mukono n'omwagalawo nga akedde kuva mukono mukono that is mukono and beyond naye ng'ajja Kampala mukoneko mukolaki mukoneko ogende hane kuba wali abakyala nga bebakera ennyo famire ndala bambi bakera ennyo obanga mulina abaana nga ntadde mu baasi muleete miyisinde akabenje nga wakaita ku Victoria Church eseta omanye abantu tebamanyi effect yakugwa kabenje mbadde ku kazolite ku macha lero nsabidde bakisidde naye nendaba omusajja yakubyewo omutwe manyi bwokubawo omutwe owunga n'okuwunga era gwendabye nga aliko oxygen tamanyi nabiri ku nsi atunula bwati amaaso gatunula tatemye nga gakanuse kasita okubawo omutwe obanga kubye adi diski ya computer Mwami Sewanya na Patrick webali ku bantu wakedde eki wakedda adda mu KCB yake banyi nyo bakedda bali kusimbula lero kunoonya sente week eno erimu public holiday ya Eid ate omwezi kugwako landlord yagala sente lero luno Dr. Sa Leno omukulu yakedda omuwulizaako atulabire nnyo akusinyizaako Madam Sylvia ansinyizaako ngeri eyafeeri digital andabire nnyo ne basister in law timu yonna ginabire Naomi mukomako nnyo inginiya Kawere bonna eri neeno bayita mu green bana bakiba dipi bayita mu green tomanyi nti alwawo okulinnya osobola okuwunzika kuleti awirawo ddala nyo bakola nka kizungu nnyo ko kalwawo nnyo kyoba nti aba office babwettakira ne inginiya nti omaliriza nga nga tonna mutawana wadde olwawo naliko mu office ya inginiya nayagala ambuusa omupiira omukulu anamufirije nayagala ambuusa omupiira nagwayogera naye ku simu mu nkola enteekateeka mu ngeri ekiyekera nayagala abuse reverand omupiira aleme kumutegeera kupikinga siginoze naye agenda okulaba nga yalabiddwako ku weekend waggulu mwaliro ng'okwokuna ng'agira ne tiimu nga bagira obunyogoga nenti ekitali kibi kubanga munange akoze akantu munange ate munange mwoyita okoze ebbanga lyonna aye nekyatalina gwagenda kuba
tagenda kulwana tebijja mulinnya nnyo asigala avuga bulungi takole kabenje lwaki tayiweeyo oba ayiwa yakoleki tagenda kutamiira oba ayiweyo ekisajja kikulu akoleki ayiweyo ayiwe tafuna ekifo ku maaso manyi olwomwami omanyi lwaki abasajja naye tetugaye nti mwabatomera abamaliza nga mukuta abakazi omaze nga abasajja tebanywera waka omwenge gukudaza omanyi lwaki tebanywera waka abasajja omanyi lwaki tebanywera waka tomanyi nti no bwonywera awaka gukulinnya waliwo gwe gwalinnyira awaka ng'ali waka mubaana ne mukyala nga ali awo ate nayita mukyala we gwe njagala kuwa namba yange esimu nkubire enkya ngate bigambo mukyala nkubira ekiraga nti gyabeera agaba enamba yagamba onowaka funa peni n'olupapula owandike enamba yange esimu ojja kunkubirako enkya era ne mu bayibuli mulimu omwami yatamirira awaka abaana be ne balaba obwerere bwe kati awaka tebagirirawo kubanga bwe bagira batateka okugaba enamba kati ayinza okugabira awaka enamba ate nogirabira omukyalawo nekukusuna owange katujaguze mu ngeri y'enjawulo amazalibwa ga muwala waffe amazing kirabo nkooyo oyo yewani oyo yewa martin nkooyo oyo Andrew Martin nkooyo oyo nkooyo waffe mubalirizi wa bitabo abauditor si auditor era nyokola auditor accountant era nyoko auditinga amazing kirabo nkooyo oyo oba kavudde wa daddiwo ne mami we bakwagala nnyo mwana obola alumbi wali yagenze ku keke atulabire nnyo ne mama keke yennyini awezeza emyaka 4 tumujaguza tumwagala nnyo mukisajja katuna gigende naye gigenze ne famire yennyini omwana oyo abeere kirabo ate abeere wanda undersign abeere kabonerera kyamagero asigale nga busika bwa mukama ate mukama yongerenga okumusomesa nga bwe yasuubiza mu Isaya 5 enyiriri 13 tebanafa nayigirizibwa nga mukama n'emirembe biginaaba mingi owange tusasire mukoddomi wange profesa Samuel Mashero abadde kyali yafiirirwa jjajjaawe yafiirirwa jjajjaawe jjajja Kezia Nakate Semakula era yafiiridde mu maka ge waneno ekawaala ku ssaawa 3:30 nga kitalo era omulambo guli eri mu funeral home eya Eplas Mengo so kati enteekateeka ezogenda okuziika eri ewaŋŋoma singo Mityana district ziri mu Gia tukusaasidde nnyo era ndooza nkya tujja kuba nga tubategeeza ebisingawo afiiridde ku myaka 91 alese abaana 7 abaana 7 kitalo nnyo ddala tukusasudde nnyo profesa Samuel Mashero Semakula olw'okuviibwako jjajja Kezia Nakate Semakula twakumye bubi kitalo nnyo bambi olwaleero tugenda okwerekera mutabani wa munywanyi waffe era musuubuzi munnaffe era mukasitoma waffe mwami Sam Mukasa Muwanguzi Obiyinzi ka Tyson leero lwe tugenda okwerekera omubiri gwa mutabani we Samuel Muwanguzi Junior olwaleero tugenda Kisoga mukono gye tugenda Kisoga mukono kuziikirako mwami Sam Mukasa Muwanguzi Obiyinzi ka Tyson leero lwe tumuziikirako mutabani we Samuel Muwanguzi Junior eyafiira e Canada bannanga baweereza obubaka bw'amazaalibwa muweereze message ki eza SMS temuweereza ku WhatsApp kuliko ebintu bingi nnyo kati wetasoma amazaalibwa ago gosindise obagambo toweereza WhatsApp weereza ordinary messages omanyi bayibuli egamba beera mugezi gondera ebiragiro and be a good listener toba muwulizi beera muwuliriza tobeera mubuwulizi omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole ondigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula omudingidi wa
sajja omubwati roteria ni muwongo okulebera siku kwa ntuse nga bakededda kuliko Dr. Siden Senteza Dr. Siden Senteza omukolo ali kusimbula first class mukwano gwaffe Ivan Mawanda yafunye omwana w'obuwala bamuyita Elina Nasanga era mugole tubagaliza birungi byerere sinza kubutabuza kusuna John Bosco ewakiseka ali kumukutu Maria Suna Ben Dani Kakande yakazi wakaira dike kwali Bobu Chigovu kwali zikizambuze ku Emmanuel Munonya ne Emmanuel Bumbi no Commander Bale Wilson timwasuze mutya kale tuwe bigenda maso mu gwanga biyirivu nnyo era ndulundu wange asa ababakaloli ojukira genaku z'omwezi 2 guno omwezi gwe tuliko eriyo ekibinja ky'abavubuka abagenda mu Sogeya ekite wali gyebayiwe kasasiro mu Lusanja ne babbayo ne bakwata bikaloli kakati ate abantu bebalowooza nti bali babitwala bikaliriranamo byokyera namugongo bikolebe ng'omucyo wabula polisi netegeeza nti bano balina omuzaire gwe bakolagana naye omukongo yabigula ne babitwala ekongo kakati ate abasobola okusoolooka ne badduka ku basirikale abaali bakwata ku mukaseera ako ne babuuka omwala ewalemerwa abasirikale okgenda ne balowooza nti banaabazingako ate babakutte balina ebigirigimba by'olugave egirigimba zengave okuyiga ssente sikukoma abantu babasagula n'ebigirigimba ebyolugave luli babakwata nakaloli bone babatwala era bali munda twebaza polisi olw'okukola ogwayo n'ekitongole ekyawuwa okukola ogwakyo ekyaki uwa si ekivunanyizibwa ku nsonga ezo bakiyita uwa tongole ebyo bivunanyizibwa ku nsonga bakiyitaani oba kitongole ki oba kitongole ki ekyo sikibulango kye bayita uwa bagiyita batya kulya ingini yakuletimanyagakwabulira kanso jima ekigozi ne kanso Dennis Bugaya ne kanso George Musisi bampulira bagenda kuntangaza kale n'olwensonga ezo waguluza enjogeddeko ebigiri olugave balutebata mu luzungu awo olugave awo balete munusindikira temumanyira kumusindikira nzekumanyi musindikira mudingidi gwe mba mugamba temunete olugave balutebata mu luzungu bayange balya kubiwoma Simoni balya kubiwoma ebyalemesa kuno abantu mwalya kubiwoma mwe mwalya kubiwoma ebyalemesa kuno abantu mwalya kubiwoma wange John Bosco Lubyayiseguya era nga kati assistant RDC Masaka jukira yago mugonvu nnyo mwene aremu oluvanyuma lw'okubuta yali omokota South nagenda mu bendobendo ly'emiti yananga assistant RDC kakati yewunyisizza abantu mu masaza jukira muwagizi nnyo bya mizannyo olw'okugera engoma kanso Yusufu Zirame gye yaguze empambire nagijjako abavubuka ababadde bakubajaganya olw'obuwanguzi nagikuba wale n'amana yesibe kooti n'abiibya ate kanso Zirame yagiguze mbulyambo ayagala kudda ayagala kutuka chairman wa district mbadde anti adda ayagala kutuka Martin Sejjemba wange bamuyita Aji Abiba ali kusimbula first class waguleta Abiba wange ebyo wabita nabino biwulirizibwe Dr. Stella Nyanzi akomawo agambye njagala Nyanzi yona amasentungo naye yaddukira mitala w'amayanja kigambibwa mbu Canada aline kakwegundi kakwenza kakati asinzidde n'aweereza emikutu gino bimukwanira wala n'agamba Shamimu Malendo olyabisembayo nkomawo mu kibuga Kampala nkwasaganye nga bwe nakwasaganyanga edda kyokka abavubuka abayayaya abaali bamwagala ennyo abanyumirwa ebigambo bye ne bajaganya ne bamuweereza okwagala okwekika ekyawaggulu tajja kuwangula owange ebyowobita omulamuzi Patrice Lona Tunkunde mu kooti emakindi alagidde omukyala gwe bayita Saala Nankabirwa ow'emyaka 53 n'abaana be okuli Brian Kagongo Ivan Mare n'abalala basasule erinnyo lya kitaabwe erinnyo lya kitaabwe Disani Sebuliba gwe bakuba ne bamuyiwa amannyo nga bamuganza kuganza mukyala mulala
ekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa mwase mtyano simbula first class. Mwebale bakededda mwebale abayingira ekibuga abayingira ekibuga. Thank you so much. Nabo abali mu jamu wenjawulo ddala bava mu bitundu by'entinda kiwatule jamu akwata abali ennateeta awo nga muyingira ekibuga Busega jamu akwata nnyo okuva Kyengera akuti olumu atandikira Nsangi najjaawo wonna mu bitundu bye Nabbingo actually ava Nsangi n'ayita ekitemu najja Nabbingo najjanga akwata paka Kyengera omwo ng'ajja abakwata ajja akola ki akwata kale tukubuuzizaako nnyo mwami Sali mukulu Sali Stevenson wakededda afande Bwire Fred tulabire nnyo omukulu director ICT mwami Yusufu Sewanyana Naguru Command Center nti mwasuze mutano so nga ate waliwo omukulu bamwita Taiba Kiwa naye ali kusimbula first class. Waliwo nangambye mutugambire ku bantu abalina omuze oguyingira mu lifuti n'asanga nga temuli bantu neyetewuliriza omwo yamulaba ku kamera bayitirivu nnyo babikola alaba alimuye abantu babikola ate bulijjo eno gyakikolera oluyingira mu lifuti naddala ezo zigenda mu bizimbe ebiwanvu communication house Workers House nendalalala eyo nayo naddamu Post Building oli oluyingira mu lifuti nalaba nga alimu yekka ng'atandika yembonabonera ki kati ng'akola ki nga yeetewuliriza omwo ng'afulumya omukka omubi ye ng'agira bwati ng'agibuukamu bw'abadde agenda ku mwaliro gwa 7 neyeetewuliza ku mwaliro ogwokusatu bw'atuuka gwokutaano ng'agibuukamu wali ng'atambuzawo bigere kati jjukira olujjulawo wati nga yeggala kati abantu bagenda okugiyingiramu kulwala bulwazi mbuto bali abantu mweddeko mukikolere newandiga genda wakiri ku balukoni z'ebizimbe oba genda ku State Square mu bimuli kubanga ebimuli bikulira ku mukka muki oguva mufe byagala nnyo naddala ogw'omukka gwe mugaa nti mubi bakuba ogwo mubigimukirako nnyo sigulimu nnyo carbon dioxide ebimera bibeerawo nnyo ku carbon dioxide yayamba mu photosynthesis kati oto guli okufuluma eri gubaamu nnyo sulfa gulimu acidi tuli kalori guli toxic kati genda ku State Square wakati mu lujjudde oba mu katale oba mu katale temubaamu avunanyizibwa ku munne okolera naye muli futi ate ng'abantu babikolera ddala ono siriasi no tebabikola olwo omukyala ngaoyo olutuuka muri futi ng'akwata ku gomesi ye bulungi nga yekkakanya ng'amala abuuka muri futi fekasa tubagambyeko onagenda nti kituufu ddala abantu bawezaano obujulizi kumpi message nga 15 nebagamba kituufu ddala abantu bakikolera muri futi waliwo wanagambye nti ne mu buyumba bwa ATM mbone mu taxi onagenda nti wakiri bagende mu katale oba ku State Square niba naye abantu muli futi ate olumala nga babuukamu nga beyongerayo ng'apulukamu ng'akolaki ng'apulukamu tukubuuzizaako nnyo taata Ndagire mwami Kibuuka gwebali ku bantu bwakoze eki wakedde dda kalwange juzi nabalabye wiiki ewedde nalabye RDC wewakiso Resident District Commissioner mukyala Mbabazi yaliko essomero gyeyagenze bamulopedde nti essomero eryo lijja ku baana erya UPE Uganda Universal Primary Education naye abali kulembera bajja ku baana school fees ne sente z'emmere era nagenda nakuba parade yagenze ne diso ne iso ne RPC ne DPC n'abala bonna nagenda nakiwera bunambiro yakiwereddewo naga nti President Museveni amasomero ga UPE aga UPE yagaleeta yalagira gabeere nga abazadde tebakola ki tebasasula sente ng'abantu baki banaku bamufuna mpola abatalina balina choice bakole ki bagende mu ga private newalala nezi international era nakiyimiriza
naye ekyo kiba kinakolebwa kitya banamalako batya okumalako kutya omanyi allocation ya government per child nonyawo sente meka tukomewo ate nebiri ku nakasero primary nebiri kuki gwe nakasero primary child nakasero primary okitegedde yatandika 1955 manyiro dime enaku ezo yajogerako nagali masomero gonna agali mu Kampala mbu lyeryasinga performinga obubi ng'ate lyerimu ku masomero agali gasinga okola obuki obulungi actually mu bantu abasomera ku government tofaayo katujje nabyo omugugu gw'obwavu gumenya mama zikamala okwebakayo omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente tugenze mu kufefeta nakasero primary nakasero ki mutawanaki nakasero primary somero lya government liri wansi wa KCCA ekitongole kyebyenjigiriza Directorate of Education lya UP nataddeyo kiso nataddeyo ki wadiployizeyo kiso over the weekend nengenda nemunda nendirambulidde nakasero primary eri kyemmanga waki katugambe eri kyemmanga wa Okero House oba wa State House Okero House nga wano waliwo kifangafanga waliwo fangafanga waliwo ne embassy ya Australia waliwo embassy erinanyawo ya South Korea nabiri mu bendo kaliwo akazinga waliwo ne hoteli ezebbeeyi waliwo apartment zono omukyalo omugunda Amina omusomali mu bendo eyo nakasero primary yatandika 1955 era lisomero kubanga litandise 1955 liba lisomesa abaana bayitirivu ebifaananyi baana baliyo mu 60s okusinga lyalingamu nabayindi nabazungu balimu mu 60s editicha waalyo aliko kakati bamuyita Nambuli Rogers then deputy yejali ya Nakayiza oyo tweddira gumu muzukulu wa Nambi tweddira muziro gumu kakati konsaani eriwo olw'omutindo gwalyo ogulabika nti guserebye Lord Mayor gwe yakoonako juzi n'atuuka n'okugamba nti singa kisoboka lyandigaddwa kiki ekyo olw'okukola obubi remedy olw'okukola obubi ba remedy ate tukole ki ate kati ogalawo obugazi omanyi abantu kamagu abayisaawo bakomishona general abadde mu URA abayisaawo balooya abayisaawo badoctors abayisaawo bulikoze bubi abawuliriza abatuwuliriza emyaka omwaka oguwedde n'emirala ng'ebiri emabega likoledde ddala bubi mu performance ligwiridde ddala mu performance ndowooza waliwo okuliragajjalira baliragajjalidde bulagajjalize simply negligence kuliragajjalira ate bana ebyo tubyogera lwa bulungi lwabalikulira batereeze bulungi bwa ggwanga olw'abazadde abasomesezayo abaana n'abaana baffe n'obulungi bw'eggwanga so sita tulina kigenderera nti tukolaki twagala kusomesaayo oba twagala headmaster agobwe oba deputy oba abasomesa tukikola lwabulungi bwaki ekituufu kiri nti essomero eryo liyamba nnyo abakozi ate lya mugaso nnyo kati kino mukiwulire essomero eryo liyamba nnyo abakozi naddala ate aba gavumenti abafuna emisaala emitonotono era abapoliisi be bamu kubasinga okusomesezaayo abaana kigambibwa nti olw'okuba ligenze likola bubi ddala liperforminga poorly n'abazadde tebakyatwalayo baana nti kakati nti P1 yo abaana baagala kuyisa omanyi olabira ku P1 eya 223 P1 balina S ne N ne P nti P1 S mulimu abaana 57 omwabeeranga 10 era babanga 10 n'okusoma P1 N erimu 61 P1 P erimu 61 nayo songa ate bw'otunulira P2 erimu abaana P1 P erimu abaana
P2P erimu abaana 135 P2S neberamu 136 P2N neberamu 130 bw'okompeyalinga ne P1 eriwo kati olaba nti enamba erikola ki kitegeeza nti myaka egyo 35 lijja kuba nga lifuuse kkalu nga naye mu upper class temukyalimu baki baana kubanga bava eno wansi nga bakola ki essomero eryali amata obuta wenaberera mu primary nga bebayita first world school kigambibwa nti kati n'abaana abasinga obungi nti olw'okubalira gajjalibwa nnyo obukyafu ku ssomero buyitirivu nnyo mbujama nnyo mu masomero agasinga mu Kampala erimu ku basinga obujama olw'ebisaanika ebiri buli wantu nga tebiyoolwa. Essomero lya KCCA ina trucks ne trucks ekyokubiri nti toilet ziringa ezajjula lwaki bakomanda jemba ate njama nnyo atwala tiimu ye komanda menton akakati omanyi ebyange bya kiso laba obuyu atondaga tugenda kwerera bwobitunulako basaba ne bajja babatuwuliriza tetulina bukyayi naye twogera ku lw'obulungi bw'eggwanga bw'otunula ku bifaananyi bino n'obiraba toddamu kulya zino toyiza abawala bonna ziri zifurashinga naye bw'oziraba bwe zigeggedde n'empapula abaana zibeesiimuuza ate nga bawala ate nga etoyireti zagundi z'amazzi kuba kati oteekamu bw'olaba ebisaaniiko bw'obitunulako tolya naye kati nti abaana betakula UTI bakola ki urinary tract infections balina skin rashes ne scabies abaana bannange yes balina emmese kuba emmese n'embwa zizitambuliza ezogundi mbu betakula kwegamba bw'otuuka olaba nesale section eri walinga kalongoti omanyi waliwo eyatundawo naye bano si be batundawo bantu balala be batundawo asanga abantu already kugundi wali mu kasona nti nasale eri mu nsiko nasale waliwo mulongoti tomanyi kadasale kali ku kalongoti mu kasonda woweterodde kwokera awusi ne bwoyitawo kakati mbu bali mu nsiko tebakyasaawa awantu awo nga wobadde wenyirira nti obukyafu bufuuse obukyafu ku ssomero naye bateeka okubaako nekiba bakola nedanze ekyendowooza nti mbu abasomesa mbu abasinga obungi bwe bakowadde okusomesa bali mu bizinesi zaabwe mbu waliwo mbu n'okusosola mu mawanga tribalism yes ze kubulya mazima mbu n'abamu ku basomesa mbu tebalina bisaanyizo bimala kati olwakiri mbu kireeta kino report efulumye monitor wa leero ng'eraga nti 75% of government teachers are always absent kakati mbu abasomesa tebakyasomesa buli omu ali mu bizinesi ze olwaba ali waggulu olw'okulagajjala mbu abazadde ayogerako omwana we afa miggo akoowa yatwala omwana ze ndowooza nti ekisookera ddala essomero eryo lya KCCA nga kisobwereeta kasooka owulire mbu abaddukanya essomero kigambibwa mbu buli mwana bamuggyako emitwalo 4 egy'essente z'emmere kitali kibi ate erya UPE balijjamu emmere ate tebaalye ate erya UPE president Museveni tomanyi biragiro bye ebyo yabigaana anti ebyo yabigaana pulezidenti anti yino reporting gisoma yino ya parliamentary watch okiraba nti sente zino zebawadde za capitation grant tezigenda kusobola coveringa mmere kakati bava bajjako sente z'emmere naye tekikirizibwa pulezidenti yagaana ebyo yabigaana katujja n'ebirala tukyaleeta mukama waffe yeebazibwa nnyo katonda mwebale kubeera ku mukutu kusimbula mbate nga nti nakasero primary twagala abaliddukanya bakole ki batereze essomero balisaawe essomero bayolemu ebisaaniko obujama toireti bwe ziba zajjula bafune toireti empya ez'abawala n'ez'abalenzi
okitegera ndowooza abasomesa baberenga basomesa. Actually for starters abasomerako mu ssomero eyo basobola okudduka misine ne batwalayo langi kuba toilets kyenzirabyeko zitaaga renovation. Bantegeezezza okusinzira ku kiso omanyi nagendeddemu ddala munda nenjogerako n'abasomesa abamu nga 2 3 abasomesa ne bategeeza nti bwe nafunye alipooti eyo waliwo munamawulire omu yagimpadde alipoota nambula naye ate yabadde ambuulira nti waliyo ettooke nti ati bw'ogenda wanoonyereze owebwaki okolwako noteeka wansi egundi naye nze olw'okulumirirwa nenga nti tojja kolwako sijja kolwako sijja kwagala sente ekisinga obukulu kuluyamba baki abaddukanya betereze n'abayizi n'abazadde n'abasomesa bantegeezezza byenjogera si pokopoko mbirinako bwino nti abaana babajjako emitwalo ene egya school fees egyokulya egyemmere naye ate ne babawa akawunga n'amazzi amazzi gatya ebijanjalo kyetwandize tutya supu nga mungi ebijanjalo bitono kiremu nebeera nga etudde mu sepiki namba kiremu yes n'ebifaananyi byenva mbirina nga basena nekinoonyerezaako kumala ennaku 3 nga basena mazzi mereere ag'ebijanjalo just lusu nga kiso beso gitaddaawo mu nakasero nategedde nti basobola okuvayo ne bagaa nti si bituufu nenfunira ddala bwino wanaku meka wanaku 3 bisaaniiko omuddo kabuyonjo biki naye nga tewewuunye essomero teriri almost diagonal nti bagoba abaana school fees nti nembuuza ti kiki ekireetedde abaana okubanga abazadde tebakyabaleeta tibabasaba school fees za mwaka mulamba za mwaka ki mulamba mwaka mulamba nga basaba omwana bw'omuleeta bagamba asasule mwaka mulamba fees president 7 kiyagaana naye mu mwaka omulamba emitwalo 4 sigibakyagi ziri za mmere anti abo tebakyasasula fees anti babajjako towabe ba RDC beyakutesa bagambye mu masomero ga UPE tebasasula school fees basasulako akasente kammere kaba kakulabirira bulabirizi siziba ez'omwaka kale tukiwanyise kaba tuition tuzitenga functional fees mubiru bagoba school fees ne bagoba ne meal fee kati abo then baduplicatinga gundi byombi ontegedde bulungi nalambudde n'okulambula ne bandaga nti olaba nze nga ndikusibya ngijukire kiso nina bwediseti obutini ennyo bwe earbad bugenda eri munda bwe earphone obutini jukira nsobola okubeerawo ngaessimu eri musawo naye nga njogera ku kutu mpola mpola ne bandaga n'ekibuilding omu kubakulira essomero bwe yajjamu eddirisa n'akolamu akaduuka n'akolamu kantini mu classroom birina kankulage ayagala kuyingiza ku ttooke nti abasomesa basuubula busuubuzi babivaako dda kankulage egundi kandikulage swe bwina omukalwa tekakati ekyo kiki eryo sidinisa ate ne paint aliwo tolaga nti mupya nti oli yawumulawo buwumuzi nakolawo kantini abeewo essomero lyetaaga rehabilitation daba obukyafu daba nakasero primary abaana bona okutuka okulwala actually essomero eryandibadde nga daba ebipapula mu toilet daba ebipapula mu kabuyonjo daba webanaabira buno obulwadde bwenyini essomero lyonna lifudde lyonna kakati tukubira bano wammanga omulanga asooka executive director wa Kampala mukyala Dorothy Kisaka dokita yandibadde agendeyo bunnambiro kati ku makya ku nakasero primary owokubiri akulira directorate yaki yebyenjigiriza bamuyitaani mwami Magnot Charles Lord Mayor wayogerako dda nti n'ogenda nawo ku performance n'olukiiko lwo mwandigenze ku nakasero primary abali ku social services omulodi Salongo Elias Lukwago
abali kuki ku social services committee tulajanira area MP Muhammad Nsereko kaseri yakatolwa mu wabimaze wandibadde ogendawo RCC wa Kampala Central ne RCC atwala ki Kampala yenna mwandibadde mugenda ku Nakasero primary iso naye kitadde naye kibeeramu anti yakola okunoonyereza tewaliwo inspectorate education inspector webyenjigiriza kubanga ne maama tumuwanjagira maama minister naye ayite kubanga liri kyemanga wa State House kumpi nnyo ne maama wabasobola sindike y'abantu ne taata yennyini ne daddi kubanga kakati essomero eryo minister muyingo badde nga kumpi president lyakozesa nga alina abantu abagenyi be bayagala waliwo abagala okubba ettaka ly'essomero lino nga bakoze olukwe n'abalirimu baliragajjalire liveewo libere nga liri irrelevant sebo bantegeeza n'okutegeeza nti ekisaawe kiri ekirwali okulira Nassanga Courts ukitegedde ekisaawe kya Nakasero primary mulimu bagadde nnyo kibba abantu nga 100 bantegeeza nti saidi eri emmanga eri opposite ne fairway saidi eri kyandiba nti batundako oluyi naye tisibana abaliwo nga tekikyawera tekikyawera eka anti kiriko kisuka mu eka kyaliko ne banna gye babeera abana gye bayinza okubaka ate okasisi ewekolera emikolo gyayo normally bwe bategitutte kololo egikolera awo n'abalina aremu mu Kampala batera nnyo kikozesa ddala kakati ekirala abaana babatikka nnyo mubiru aba Nakasero primary bakola ki babatikka nnyo mu taxi waliwo ebitaxi bateekawo ko transport olumala okulaba nga wali balina abaana bangi abaveewa tetuganye mubiru baleta antiwuliriza ne baleta initiative y'entambula ekyo tetukiganye ekyo kikolebwa kyetukinamuta naye babatikka nnyo natutte obuvunanyizibwa okubeerawo kakawungeezi nga batikka nga bayitawo bakkirira omwana ogwo alera banne bana naye ati poliisi tebakwata omwana omu mu takisi ezifulumayo olweggulu omwana omu alera banne bana abamutuulako waggulu kati abo baana bameka ababa bapakiddwa baba bayitirivu takisi emu eyitawo ndowooza ngerimu abaana 7 era 7 Ronald towakana gwegendawo olweggulu olabe mpozi bana abakendeeza olwaleero olabe ono bwino si pokopoko maximum basobola kuteekamu nga 6 kakati 6 n'ensanvu waliwo enjawulo abantu 10 bangi omanyi bebapakira kati omuto gugendako abantu 4 kati bali bateekako obwana obutula bwe buti obusookako wansi neyandooza nga 8 omuto gumu kati buli kaana nekalera emirundi 4 nebeerera emirundi 4 yogotheerusi nabina byonna tubyogedde ku lw'obulungi bwaki bw'essomero abaliddukanya beetereeze ate bantegeezeza nti abagezaako okukirwanako eyo mu kesisi mbu waliyo abasika ettooke naye kati ani abafinansinga era twagala okutegeeza sebo ow'ekitiibwa mwami Prosper lwa Masaka nti mwetereeze mwami Prosper lwa Masaka mwetereeze mutereeze essomero mwebale abaweereza obubaka obuli wano obuyitirivu obuli mu messages nga 1500 ebikwatagana ne Nakasero primary naye nga bonna balumirirwa buki bulumirirwa tewali walina intention yonna nti yegoba headmaster oba deputy oba abasomesa just tulikola lwa ku bulungi bwaki wasi yaffe nabantu kwetereza mu office gye babeera n'obutalowooza ti buli muntu yenna alina okuweebwa ssente obutayogera ku kintu ate n'ekirala naye bw'otunulira the future bolekedde odijjawo naye nze nali njagala amasomero gano agali mu Kampala mubiru gaveemu naddala ga UPE aga gavumenti awo gonogoli wanobalita batya nakivubo bbulu agamu gave lwaki nti abaana abagasomeramu ate motoka zibasomba zibajjawa wala nnyo kakati ate luli edda amasomero gaali nga matono ngaeyo nebbali teri maki lwaki omwana ajje Kampala mu buyaaye
mundongo isindogoma bali muno batambuza bigere muno muone olumungo bafizi basiba mu filimu naye waliwo agamu agayimiridde kati nga bulaba Bat Valley eyimiridde bulungi anti bandi badde bagagala awo newajjawo enkulaakulana endala wegali nedde omanyi wategakyajawo kati Bat Valley ye yetengeredde lino eryennakasera bali mu byalo waliyo amasomero anti kati problem nti ba city dwellers ate bajja kuba tebalina masomero ate baani abo bonabona abantu abali mu butale bw'ennakasero bajja mubuzi bafuuseyo nateete kati abasula ku flat ngeza Buganda Road ate kakati abo waliwo asula mu flat atwala omwana mu nakasero primary anti at the end of the day flat emiliyoni at the end of the day government ina responsibility of providing our residences mu kifo webali n'ebyenjigiriza babatwale ebbali wakati ebbali waliyo amasomero luli tewaliwo abantu abonabona abasula mu Katanga abasula Makerere Kivulu okwata omwana obeere ng'okola mu katale oba mu akeedi anyuke ave ku ssomero lw'eggulu ajja asibe mu akeedi mu biru owa pifiri tobalabanga batayomu mu akeedi kati omanyi the right to education kati government yo yeyina okukola ki okuteekawo egende mu nkola eri eya PPP private partnership private public partnership eyo bagende kati wanti nakasolo primary weri wasava omuntu ajje oba mwami gundi bakibasajja balaba anybody you can name anyone any rich person ajje ettaka ddene ziringa eka 2 agenti nze somero nsobola odizimbira ekundi nsobola oditwala abe basengula shimoni nsobola oditwala ekira nembagulira ettaka nembazimbira nga basengula waneeno CMI emulago nebagitwala waggulu ku lusozi wa embuya kati awo essomero nerivaawo kale wakati mu nzigotta challenge weeri essomero eryo weeriri si nzigotta in fact lyessomero lyokka kati awo wazimbwewo ekintu ekirala ekino oba moolo anti wuliriza challenge weeri nti essomero eryo weeriri si nzigotta liri wakati mu mbeekuulo tewali mbeekuulo awo ate onolekanira president kakati lwakiri jama wadde netuukamu eyo just diiru eyo diiru nti live gwe Kamagu oyinza okukkiriza essomero eriri wakati mu embassies mu mawoteeri abantu gye bali ebintu ebyebbeeyi mu apartment lirinanye state lodge lirinanye okimanyi banka eyo eryawo eterekwamu bitongole binaggwadda nobati lisobola okuba bwe lityo nga liri mu nsiko lijjamu wadde toileti zonna zajjula kyekyo ku ntiko y'emiziki nebishanyosha mwatise mutyano abali mu jamu muyingira ekibuga tonatuuka ku ofiisi bakusubira saawa 2 kati saawa 2 nedakiika 24 tonatuuka abali ku Gaza Road ebitala by'abayambi byavuddeko kati awo leero kaweweevu kuliko bino byokka ebyebwayise kuliko ebyebwayise ebyo ne bino byavuddeko lwaki bikola bifaako maybe circuit issues nga saketi issues zezibiretera okuba nti bivaako nga bwebiddako bivaako nga bwebiddako ekitali kibi binaterera mpolampola nabino ebiri wano ku Gaddafi Road watandikira ku kizimbe kya Mise Makerere awo nabo byavuddeko nebyo byavuddeko nabyo abantu bayitawo buyisi naye kati bayitawo buyisi kwekakumpi etawuni yonna aye birala bikyaliko ebyefulu gospel bikyaliko ku Makerere Hill Road ebyenakula bibikyaliko wali kugundi bikyaliko bulungi bikola nebyenatete nabyo bikola bulungi bikola bulungi kitali kibi tujja kuba tutambulirawo mpolampola nga bwetukolakyo wa Ssaabasajja abuuza ku mukwano gwe ennyo mukwano gwe Kamya Charles eyali owawutoda ali ku mukutu muganda wange munnamasaka Kalisa ne musazi Jonathan ndabira nnyo Ajimeri Sebana ku Pine nti wasuze otya kale tuwe ebigenda maaso mu ggwanga biyirivu nnyo era ndulunda owange omukazi ategerekeseeko erya Nalule Margaret akoze ekyafaayo over the weekend wano mu bendobendo lye Naggulu bwakutte Edward Waligo bawe nga yafunye ku lugambo olugamba nti agenda kwanjula omukazi owokubiri ku lwomukaaga over the weekend kye yakoze ng'amujjako masimu
ng'amuggalira mu kisenge ali atejima ng'aggala oluggi olwa wakati ng'engoye kanzu ne kooti abinyika ebyo bibadde oli yabadde abitegese eri gye wadde gy'anaayambalira ng'aggala luggi luyingira ng'aggala geeti ng'atambula n'amasimu g'omwami ng'atwala esimu zekyemmotoka kabaka weddemu ng'agenda kati bali we balindira omuko ajje we basimbulira omwogezi ababriefing bagende banjule nga balaba ku muko nga Edward alabikako waliggo ng'Edward yabadde agenda okwogera emusinase yabadde agulimu gwabaddemu Wilson Bale kakati kye yakoze bwabaddemu Ahmed Bale Wilson Bale komanda ate nno baluganda lwe ate musajja mulokole naye tusaba Katonda ekyo kireme kuddawo mwami Ahmed Bale yabadde agenda okwogera nga gwe katumwa ye yabadde agenda kubeerawo ng'omuko ekyakoze nga bajja ssaawa nga 8 balaba omuko bateesa kusimbula mukaaga talabikako essimu ze teziriiko ng'oli asala ddirisa nga bavubuka mikwano gye basala ddirisa nga bamukukunulayo nange kyantukako ko vaawo kyantukako nz'omukubali bagenda okuwerekera yali agenda okwanjula mwebagenda eri byonna bikyali awo Abbe kitagenda balamagga Abbe kitagenda yali musajja wa Kayihura omumanyi yasibwako yakomyewo n'asoma amateeka ne bano banambala ebijanjalo agambye agenda kola kampuni y'abanne mateeka gye bayita Abbe Keke Company Advocates ng'agikolagana ye ne Kale Kayihura badde mbawoze emisango mu kooti kozi Kafande Kayihura kanso Kayihura kanso Kamagu kanso Fred Bakka kanso Kayihura kanso Kayihura ya Kamagu yevugenyi nti ani agulimu yevugenyi ani Kamagu kanso Kayihura nga yali musango gwo nga ogayite taddeyo Keke eno kanso Kayihura eri kwaga bakinga lukwagandika mana advocate eri wali yani Mpanga David nga ne Kayihura naye alina oludda lwakutte asinzidde ayambadde gawuni ne kansamanya Joseph ng'agulimu agasembayo gegono omwana ow'obuwala Pulite Nicole ani Pulite Nicole eyakubibwa bamuyitaani Pulite Nicole owa Uganda wange Suna Joseph John Bosco kyogere bulungi Suna John Bosco omwana bamuyitaani Pulite Nicole ojo mwana omuwala simanyi gwe bayita Pulite ati nonze kamukunyonyola omutegeeri ye Nicole Pulite ogenda ojja Pulite repeat after we Nicole Pulite yalinga abeera ku Vegas ku Happy Boys ne bamuzaayo okusoma ku Dubai Lounge awo mu Kawempe wempe kakati n'akubibwa Kafta Queen kigambibwa abagalira muki abaami baabwe n'omuzi n'asiba omuwala gwe bayita Kafta Queen emyaka 3 mukomere onani Pulite Nicole ne bamuzaayo okola ki okusoma waloya agenti oyo mwana we muweerera okusoma yaddenze ndi looya we yadduseyo okusomero yadduse yandi looya we looya mbuyageze n'omu ku basomesa looya nahabwe owa Erigon and Company Advocates agati wabagenda mu kooti Erigon anti yerimu ne gundi kansolo gundi Robert Lutalo kansolo Robert omwana engeri gyagendamu tebalina kye bakyataasa yagenze n'omusomesa omu ku ssomero yadduseyo ani Pulite Nicole omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente simbula ngenze mu bukedde agamba nti Putin asimattuse Putin abikwata ku general amwefuulidde n'engeri amawanga ana gye gayingiddewo okumutaasa ate amawulire amalala gaga nti Kenzo ekiryo akimalidde ku Sindi ne Big Eye ebyo nabyo biryawo ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi owokubiri akyamudde Obuganda yasambye omupiira nga tasambisa mugulu gwa kkono Obuganda ne bukuba enduulu amawulire mundagaga nti Museveni atongozza ekitabo kya Jesus is Africa kiri muno ate nga kooti erabudde famire y'omulamuzi eyafudde kukubba omulambo babagete mugeza ne mugubba babadde ndoza n'enteekateeka egubba oli otya ddiyo
ate poliisi y'ensangi bagisuulidde omulambo ebiri wano naye yagoyodoyode nokutwala emulago muggwanika bubi nnyo bannange bannange sajja wuno ng'akubiddwa puresha kibi nnyo uno wano bbaawe nga naye bimusobedde ate omuchina eyafera obuwumbi ku bannayuganda ayoleddwa omuchina bamuyita Chen Ying myaka namwesetu egy'obukulu muliwambwa balyambwa baba makuvu balyagawukawuka tebanakyebatalya birabe eyo mu woteri z'abachina bisikopioni byonna balya buli bafenka bakuyita ku fenka ate abenabukalu befunyiridde kukuŋŋanya plasitiki ne bamukolamu ebirala bayitawo nabukalu mukama bawe mukisa ate yabyefamire y'abantu abatano abattiddwa bikwasiza abooluganda biri muno mu bukedde owaleero bukedde alimu ne pasipiro gwalina omwana mu p6 p7 wandibadde okeyu n'akatabo kano akafulumye olwaleero ngenze mu new vision yagamba nti ebyamabaati lwaki DPP ayejereza prime minister right honorable Robina Nabanja vice president her excellency Jessica Alupo ne speaker right honorable Anita Amongo abejereza abakungu abalala 14 nabo babasonyiye ebyamabaati ate olutalo lubaluseewo ku dormitory y'ebuddo project y'okuzimba dormitory ebuddo ya biliyoni 4 mu bukadde 3 baga nti contract bagigabye mu ngeri etetegerekeka mulimu sikatoke ate abasomesa ebitundu 75 ku buli 100 aba gavumenti badojinga ebibiina gugwo mwendo munene. Babalanda minister wa presidency agambye ba RDC bakuume nnyo ensalo z'eggwanga ne poliisi evudde mu madakesi ya looya mukisa amagye gatekinze ova sikibaga leave matters of genos to genos babivuddemu. NFA bakitadde ku nninga ku kibayise Treat Seed Center Land, waliwo ettaka lya Treat Seed Center Land no siri eriri wali ebugolo ndozo nedda lino liri mu Kira Town eri Wakiso libogerako ebya Bride and Groom Expo ojja kusoma New Vision ojja bisangamu atenga malnutrition yiralikiriza nnyo gavumenti abantu balya bubi ensi bubi nsi erya bubi wenkasula lumumba ngazze buto yasala weight afuse kawala kato. Poliisi egudde ku biwandiiko ebikulu ennyo ebikwata ku Muchina abadde afeera bannayuganda. Minisita ayagala etteeka ly'ettaka likyusibwemu ate nga kooti enkya lwesalawo eggoye kuba bagenda okuziika omulamuzi omugenzi Stella Arachi Amoko. Abalunnyanja babiri babavunaanye olw'okutta munnaabwe. Ate Uhuru agamba KCCA bamusomola muli bagutegerako ebyennyanja egamba nti KCCA erwisa okuwa abantu building permits kiki tulwawo tajja kubiryamu yerimbi nkugambye asimye nnyo bannalotale ku nsonga za demokrasiya mawo kati ava mu mukolo gumu adda mu mulala ava mu guna adda mu guli ava mu guna adda mu guli ngalinga nsujjo yenanyiridde kungulu green munda yero Daily Monitor yagambye atya. Daily Monitor agamba nti amabaati Museveni yagenda okusalawo ensonga z'abaminisita. Ate unforgettable memories bannayuganda n'abaana b'amasomero bagenze mu Uganda Aviation Expo ku Lwomukaaga naye enkuba yabaddemu okubuusa ennyonyi. Omukazi omyaka 92 wuuna amwenyeza nga alinnya ku nnyonyi naga nti nyabo Uncle Godwin awe kwe Wakiso nawe oyina ogirinnya. BDF 6 batiddwa n'emmundu 6 ne zino UPDF yabase. Ate abazadde beeraliikirivu olw'okuba nti DNA results ez'abaana abaayokebwa Kasese ziruddeyo. Nonde bamba babanze no baziko bali abatali bali batetaaga DNA
olwokuba bajja nnyo nga tokyayawula zino ze babazike mu masigurave era bakoze masigurave tebakoze naku nyingi maziga LDC erabuddwa okwewala okuyingiza abayizi abangi manya bana kati bakola nnyo lo balowooza mwe muli okusika ettooke baloya basikanye ettooke baloya bolooza batudde nga baagala sente ebyamabaati obulabo obutono obwaleetera baminisita amangazamba ate aid center egenda kubakakati ejjanjaba n'endwadde endala wano waliwo abatamanya ŋŋamba abatemeteme famire ne baleka nga bassa abantu 5 kitalo taata wangi ssebo oli otya munnange mwe tuli twakedde edda muli mutya tuli taata mpola mpola tuwe agabaddewo over the weekend agawagaddewo gambwa embwa etya eri omugagga ekyumu wano yagenda n'aguta embwa n'azimba ennyumba ate teyazimbako kikomera tazigulira mmere ewaaye ndowooza bazigulira emmere naye bwe zituuka sanga 2 ng'azita ezekiro naye kyezikola abantu zibaluma kwagala kubatta busi lwaki temuzirya zeetaaga kuwa ndowooza buto ekyo nga nkimaze embwa bazirya abachina n'abakongo taata nzikiriza esebo tugende baza akakiiko kana ka state house and protection unity akakulembera brigadier general Henry Isoke akakulembera brigadier general Isoke ne banne abayiwa omusoro tulina essanyu kati akakiiko ako kakola abasajja kabayo kamala ababbi ekyo nga nkimaze akutta bulungi ensonga z'amabaati kambuze ku bantu bange munanga abanyambako ku bulwadde buno babuze kutandika ne Reverend Mubiru sebo obulamisiza waliwo honorable minister omumanyi omutegera state minister Kyofa Togabye Kabuye Kyofa mumanyi bulungi mama taata nkwebaza Kyofa webale nnyo emirimu gyonna gyokola egya Kampala waliwo afande Leonard Magara wambuya baraki Leonard Magara oyo taata magaliza okukola obulungi emirimu njagala okugamba kansala Sawulo kulya oyo bambeerera omukama wange taata bwana kamagu abantu abo bwenebalizaako njabebaza waliwo abakatale kakasule market wamanyi bulungi wane babegawa People's Supermarket mbamanyi abo nabo taata obanebalizaako ate bawuliriza abo nnyo kansembyeyo mikwano gyange balubajooya makolo n'abakulu b'amasimu nti mwebale nnyo mwebalire ddala baayi beera bulungi tweyanze nnyo tweyanzege wendi kwennyini ku ntikko okwatibwa inginiya muto katooke kyondesiwo okyaliyo katooke eri mukulu wange munnayo akuba ekirawa ali atya Naalongo tokyalabika ebigambo ebyo nagambe mukulu wange byesenyi ojetabula amaka gange then ali ate alina ettama nalaba ettama nentakutya nalaba kibaite bunene mambuluga oba nkwacyo sebo taata ayinza okuba oba nkwacyo ekikimu wange ngoyagala nnyo ebintu byokuntabula oba gisampafu olina olabika sebo byogoba mukusolomoni Magala akutumidde webale kumunyiriza nkozi omulimu nina omu eyo yasinkwacyo nina omu nninga gwe ani gwe nina omu mukyala waffe Beti Kamagu ani sirina mukyalo omu tolina omu nina bajjajja oyogera nosebo ku mpewo tobalina jjajja waba mukazi wano mu Buganda jjajjawo naye aba mukazi wo kati nabajjajja bange abakyala nabo bakyala bange kati mbadino wateekako empeta ewo ne bali baba bakyala bo wano mpozi toli Muganda ate wabateeka nigundi sebo ate wabateekako empeta ova buibuli ova budaka sebo mukulu mukyala waffe Beti Kamagu wama nkutumiddeko mukyala tawazikiriza ekyanja wano olabawe waffe wennyininyini kukyambuka ku Ring Road ekita ku Monte olewaawo awo wennyininyini awo wabaddewo over the weekend infact eggulo kumanja gwennyininyini waguddewo accident haliya gye bayita haliya Kawundo owa probox yakubukisene ekyanja ku Totaalo ng'ayagala azingire
obazinga ekkoona mu spiriti 12 ng'azinga alaga kwakwa ayambuka ku monte obadde akoma mbuga ate koma mbuga ne bambalagana ku prime batememu bateme lesa eno bali mulago tabanzikirizaako ne ku bantu bange jjajjange serwaniko John musabalita namyalo nkwagala nnyo namyalo gyali namyalo mwagala nnyo American Haiti namyalo beti etero lima mama wakisha kutumidde nnyo sebo kwali mundabire ndabira nnyo mintajjo musikira ingira ya Frederick Mayanja kagwa nebaliza nnyo abekira esebo kira municipality chairman Gerard Kizito nebaliza nnyo meya Mutebe Julius owekira town planner esebo nebaliza nnyo town kiraka mami beno niyiga town engineer bebale kukola luguudo olwo awonna najera genda mulawa bulindo genda paka kuziba binya bebale kudabiriza binya kati bebale mukojesiko jeje gyali kyaye nnyo Mr. James Kirya bankyaye nnyo naye simanyi gye bali mugolemege tata Kalebu namulabeko ennaku zino Samala yafiiriddwa jjajja kitalo ddala mukodome mundabire nnyo yafiiriddwa jjajja tugenda kungubagira mwezi mulamba teri kusula waka ekyo ekigenda maaso enkola yeeyo sebo twali tugigobye ey'omwezi mulamba teri kusula tata Kalebu yasuze mulumbe omanyi gwe kamanda mu nsonga ezo nakawuma yasuze mulumbe Kawuma Joseph munamasaka Kalisa mumanyi n'ebigendererwa byammwe munamasaka Kalisa eggulo Samala yafiiriddwa jjajja gye tugenda okusula okumala omwezi mulamba kirigasemuguye Franka nkwagala nnyo beera bulungi agamba atya pakwa kimani Felix Odongokala ndabira nnyo George mundabire nnyo ate Wakwale Anthony naye yakedde dda ali eruzira Port Bell ali kusimbula first class abali kusimbula first class njagala okubuuzaako ku Ssaabafirimbi njagala okubuuza ku Ssaabafirimbi omukulu Musa Majoba Ssaabafirimbi Majoba Ssaabafirimbi sewebale byonna webale kulwanira abana obubuwala abalabika nti baali abatulugunyizibwa eri mu bendobendo liri ery'omubuwalabu abali eyo Saudi Arabia Dubai yonna Omani Bahrain n'obalwanirira okutulugunya ne tukugwawo mukulu Musa Majoba Ssaabafirimbi kasitaafu wa firimbi aba akigadde Majoba kale katukwate omulala eyakedde edda abakedde edda ali ku topedu abala bakedde edda kambuzeeko ku mukulu uno bwana Tony Kawuki yakedde edda topedu halo dwa wakedde bulungi ani ono Faizo cameraman mukulu Faizo kansala yennyini owakabuzi osinziddewo kansala Faizo cameraman omakingi Ssaabagabo okulemberwa Meeya Kabuzi ali ate Kabuzi Meeya Kabuzi gyali akola ebyamakingi Ssaabagabo mugambe omukyala Esther Bukota amutumidde tumwagala nnyo ne Nalongo Alison avuga ambulance ayagala nnyo Meeya Kabuzi kakati nno agafe eno olunaku lwokutaano abatamanya nnamba balowooza nti Kabuzi byakola alina waddira tebayungula ayigigi nti ajja anoonyereze mbu kirabika Kabuzi okugula ebyuma ebikola enguudo ziwetiye n'okukola ennyo enguudo mbu alabika atisa nnyingi nabba n'okubeera omuntu w'abantu baagwawo ekigwo ayigigi bwe yatuuse ne bajjayo za lipoota n'abagamba lwa nti mwe temulina temukimanyi ne baswala ne baswaluka n'abalikomendinga Kabuzi nti mugende mu maaso nga mukozesa ssente mu bwerufu bwe mutyo n'okulobinga mugambe maama Musumba Elizabeth muwanguzi endejja amutumidde ku university ayagala nnyo Meeya Kabuzi beebala era tubasaba bamusabire kuba ajakoma okukola ate baaba nakigwanyizi bamulaba bubi bamusabira kufa taata buuza ku bantu babiri basatu eyongere tufune abalala okusookera ddala njagala okumwebaza n'okumubuuzaako inginiya Semwanga Godfrey
kabuzi nti sebo z'okukoddemu okukuba namakintu akabagamo nzokuse ku dokita Ronald Dungu entimba njagala okubuuzaako kubonalebo nakatosale nosembeyani kansentiyo abantu bonna betwabadde nabo yagwakabenje kapaase nakasongolo kajjukira kamagwa nkajjukira bulungi kabeeramu abantu bangi nnyo nkola makini naye amutumidde meya Kabuzi nze nakutukako omukolo naye omwami we yamwanjudde olunaku baddo yamwaayo ababadde bonna kubageyo beera bulungi tweyanzege meya Kabuzi mutulabire nnyo mugambe nti Dr. Emmanuel wamu ne Margaret the Serunjogize Kawempe bamwagala nnyo meya Kabuzi. Halo wangi mukwano webale kuweereza kali munaffe erinnya Salongo Kawukyende Nabbingo ali ate Salongo ndi bulungi ali ate Nalongo mukuumye kubanga ab'emukono bamunkwasa mu mwennyini alinawo ku bigagu nemusasula abigagu bibulawo mukazi muganda wa ndiga azaalibwa taata Salongo Kulumba Silveston weri bulijjo nammere mugaye nti meya Kabuzi amutumidde meya Kabuzi Makinde Ssaabagabo Makinde Ssaabagabo meya Kabuzi okutwaliza wamu mukwano nnyo gwa meya waffe Walukagga ate nno kankubuulire kino bammeeya ab'ensonga betukyalina ndowooza Kabuzi ne tubaako ne Walukagga naye kakati abasigadde sebo mwana oleeta kalebule kabuleke kubanga bameeya baffe abalungi bangi nnyo bo badde otutte kati gakomaawo sebo njagalize ku bantu bange ate wiiki ennungi ngibaagalize wiiki empya olw'ensonga ate wiiki gitukubye emabega nze yampisaamu bubi mawokota bakkojjange we bajja ne bankalabula goolo 3 buli we nakwatangayo nga bongera Busiro nanga abamawokota batuwuttula munaye kansodensi Sibuga yali ku ntikko Dennis Sibuga ya kasitana jana nyambako Nabbingo ku ttaka ly'Obwakabaka wano ne ku ggombolola ya genda mu ofiisi y'omugambo mulabi alabika nno alabika genda bugenzi wali eri ku Buganda Land Board ojja kuba ng'omulaba n'olw'ensonga eyo omusajja muweereza wa Kabaka toyinza kundagirira ate ofiisi ya Bwakabaka ate nga ndi ku ttaka lya Kabaka ajja kulaba atagenda ku makya kati singa ogenda nga tezinawera ssaawa emu ate gwe katitondagurizaako kumanyi kubagwa okeera mu kibuga okuagira ssaawa 9 n'aconcentratinga ku laputopu ye n'akola emirimu gya Ssaabasajja kamutuukeko mukama wange nzizeeko mama Gilbert Oliver Namisango Kamya ali luno agenda afuukuuza buli muntu naye abantu baffe abagenda empola jabbaluwa za puleesa nedda sebo mugambeko nyenda mugambako mukomeko naye abantu baffe abali bubi asusa amaanyi kakati gwe ate mukimanyi olina ku maanyi kyetujja okukola kiri kimu gwe panisiti yaabo baalina okugenda empola genda begamba kwatako kubanga ate gwe abagenda empola ati kati ettooke balisika badiyitawo wokka gwe lowooza nti bantu baffe ettooke eririwa ettooke lyennyini nzizizaako Dr. Adrian Sechanzi yona agenda okugagambulayo ono waffe wa Busiro ng'agenda kujjayani Busiro East ate Sego n'asigalayo Dr. Adrian Sechanzi w'eddwaliro lya Nyange wano Nabbingo ayo tetumumanyi tajja kuwangula talinajja ajja kuwangula totusibako bantu temujja kukunula obukulizi bantu mubifurukwa bya myala kubaleeta kwesibawo tetujja kuwa tumanyise gona n'olw'ensonga eyo nsembezaayo abaweereza ba Kabaka mu ggomba ya Ssaabagabo Nsanje beera bulungi tweyanzege njagala okubuuza ku mukulu James Musaayi ono muwagizi wa President Museveni atuwulira eri Dar es Salaam gyatuwuliza mpolampola omukyala sikyala mukikuba naye yakedde dda Susan Ssentongo kwali brother Ivo ku mubs webali kuba twakedde dda mukyekyo ku ntikka y'emiziki nebisanyusa mwasuze mutya nno mwenna abakoze eki abankedde edda
simbula first class kade kasimbula n'ebyemizannyo kabisala omwana mama nze kubuuzaako najo sinza okubanguliza top radio nkwebaza emirimu omugonvugonvu n'ennyongera okusaasirako kade kasimbula n'ebyemizannyo 3 paka saa zibeera nnyo ez'okumakya ne banafu aba go tv abaga nti oli ludda weggwa tannafuna go tv oli kuki kwata 49 gyokka genda ku dduuka ofune dikoda ya go tv giteeke ewaka ku mulimu w'okolera ewannazaalawo gy'ozaalibwa go tv max ogenda kuba ng'olaba liigi zonna nga bw'ozeetaaga Frank League 1 Premier League Serie A La Liga zonna owomerwe nga embeera ensavwa bw'alina go tv kola booti nyiga star 206 ozze bujja go tv ozze essanyu mu makaago wesuza otya wendindi wano ndi taratibu ombuze ku maaso ng'ondi ku mwoyo nakedde dda Kampala muyingidde muzibadde 9 n'eddakiika 2 nga mwemu olinawo sente meka eza dna eza dna waki nze wange bonna abaana banfaanana abantu bali mu kaweefube wa kunoonya sente za dna naye mbategeeza bwalina omusajja omukulu sibabalamaga sibamalende Saalongo ase totwala baana ku dna ogenda kulwala ekirwadde nate ase musaasire kuba ase yabiŋŋambako dda ogenda kulwala ekirwadde abasawo yabiŋŋambako dda kawuma mawulowooza nti mwe bakatooka ekironda balina akaana akamu owuli otyanga nako sikako katooka ekironda akaana aka omukazi nakakutana nti omuvubuka gwe badde osinga okwagala yabadde abyanze ewuwo kiruno era abantu kati tebakyakola mubalabudde n'abaana babagaga mubalekera buvuma basikaali ayinza okuba nga govuma asikaali ku mulyango yetaatawo kubanga saala naawe wenyino newunyisa nanga olwo natuka kisane nebusane nga nti naye nawe kenyino newunyisa abaana bonna abanzireko nga bawanvu nga banna bafaana negwe kikyova kinensoyagamba ki wadde enviiri z'amama ez'ekiswahiri wadde sikini w'amama wadde haiti nengamuba oluwe yampanyisa mukadde tebampanyisiza mu ddwaliro wewazaalira oba kumulirwano kwe kuliko eyagundi tomanyedde byali gundi byasanje binabiro bagaye bwe tebaliko bavubuka baliko abapeesa baliko abavubuka ate bejjukira abavubuka b'ebiseera ebyo bye balina eggaali wetaaga kutwala wammwe wendi wammwe ekikwogeza ebigambo nze nkya kikyo ova kinwalebaddeekawo nga abakuddako ne boddako ngaate bonna beeru ngaate bawanga nga bagimu noga nti kiki nze banyika bantuuzaako paasi bantuuza ku siga kino ensi ngaetudde muli ng'olinga ensi gwetuddeko kyebayita okwama nange basebo ne banyabo temwagala kufa temutwala owezezza emyaka 5 oli musajja yakulwala sukamukodomi wange yatwala 21 yazza bameka yazza 12 wangi abala ekyuma kyabawandula nga kibafujja bufujja ate waliwo omunywanyi wange wenawerekerako emakiriri wano kukimbe kya James Kigondo omuwerekerera nemuwerekerako ngaatwala mwana ku DNA tunze waggulu netuwerekera omwana netuyingira bulungiyo ne bamugjako omusayi n'omwana ne bamugjako netutuula mutudde mulinda ebigenda olinga alinda ebiva mu musaayi ebigezo bya PLE results ne zidda nibaga nti muyingire mugumye bulungi baga twagumye ddaffe situlira mutawana mwana ffe twamusindika nibaga okusinza ku kino nekino n'omwana si wa mukodomiwo ono omulanga ate omuwala teyeripa ku motoka yaffe atawo nze mwe yali akolawo ku hoteri ya African yali akolakufa kikati nzawo mba bwe mamanyi nti yeripa ku motoka ya mukodomi wange ate wookakasiza nti omwana oyo alabika si wuwo amukukaka ate gundi bali tebamusibye omwana ani gesyumba Frank nga baga nti kikibe naye omunyago gwali kumusibye omwana ekibe kikyo ngambye ani
yogera tewali mutawana nze nkukiriza nkugambye nze kyantuukako kusamola ne mwami Gashumba Frank naye omukazi yali amusibye omwana mwami Gashumba nga yagenda dda nze namuyamba bantu bangi nga bagenda dda nze gwe yabuuza nenga nti jangu olaba omwana nemuga nti osiwo gwoyina dyeri mu maaso nenga tugende ewandikira okugira kuti kakati nebamujjako omusaayi byanjogera mazima okugira kuti byanjogera mazima bwino netuyingira bulungi nnyo bana ati n'omwana wakuna maama ye nze n'omwana bino nemuganda nemugaa nti Kamagu abyogedde ku lediyo mbyogedde Gashumba yenyini Franka netuyingira kukola DNA nebamujjako omusaayi nebajja nekumwana ng'ekibese fene tugenda ali mu restaurant okulya okwenyini ku kizibe kya James Kigundo e Makerere mugenda okugira kuti okomawo dokita kiratwalabanga tugenda okuddanga omukazi yadduse dda n'omwana yapyase nga yadduse dda n'omwana talina galemere ani gwokuba ani gwoteekako obuswavu nga yadduse twagenda okuddanga omuwala adduse n'omwana biddusa dokita natugamba nti usolede zizo ziraga nti omwana siwe nga yapuluse dda wakwita ku bwaka kati byenjogerako bwino ye mukoddomi wange sijja mwogera kamuleke obirinda bale bannange wali embeera y'okukankana wobanga alinda ebivudde mu musaayi nakatola bakoddomi bange basatu bonna balugavu ate abolugavu nga manyiko nga bawera nina abako bangi nina Mukiibi Tata Kale nina Samola Machero waliwo nina Katende David jeje nina Bashiri Semakula nina Semakula mukoddomi wange ewandegera nina Semakula omumafuta bakoddomi babameka bagwayo obungi bawera na 20 nina mukoddomi wange Solomon Magala nina Moses Semakula ojja tubuzaabuza naawe kati omuntu agendewa anti bani akatwala bana kiki ekibabyanzisa ate bo bebabyanga abakazi bebabyanga anti bulabo bebababyanza kati kiri eri bakyala babo okucekinga mbabi babo abaana bebalina tugende galuwagolese nalo mumukyayambala t-shirt z'ebitongole eno ya kitongole zenyambala lebo ya kitongole eyo lebo zenyambala lebo sebo olabeko gundi nkyayambala esaati z'ebitongole olabeko t-shirt ya Powesa Powesa gundi lebo eno Powesa Powesa nego sebo Kansidensi Bugaye yajiku aliyete meya wafuwe Katabi bane Kansidensi Bugaye yatandise n'amaani yakubye ensubugapo tandikirawo wenyini ate naye nsubugapo nakoma okumanya awo nalebo nsubugapo nakoma okumanya bale ndudde okwogerako naawe nga tiimu yesaza ogivaamu oba wagivaamu eyakajja atamu ettooke ate yasuubiza amaanyi ga tiimu kubanga tiimu teba namaanyi Kansidensi Bugaya kyajjajje kubamanija bw'amawokota mando tiimu teba namaanyi amaanyi gaba mu nsawo amaanyi ga nsawo bino bemuwoza amaanyi gabantiimu bagamanyi gaba ga nsawo aliwa omukulu meya w'e Katabi Ronald Kalema basamulekere ali atya yali entebe mu byennyanja munange nga mpita n'obuvuna Ronald Kalema basamula ekere linyomero Uganda yonna ye meya asinga obuto mu bameeya bonna ali myaka emeka yasinga obuto kuba manjagala nnyo yobala wakati wa 3 wakati wa 3 ye meya asinga obuto myaka 3 naye angutumye gwe omuzaala ofa kini wasala wotusosa ozala omwana emyaka 35 wangi kale mu omuzaala oba maama mukama fengereyo nalo nkaddu kale tweyongereyo ensonga nyingi ezigenda maaso n'okuba nga zitambula ne banafu aba GoTV bagamba nti genda maaso n'okuba nga ofuna GoTV decoder ku mitwalo giri 49 gyokka giteeke ewaka osobole okuba nga olaba liigi zonna ate era nga emipiira jjukira sizoni egenda tandika mugenda kubeera August ennaku zomwe zigenda kubeera 11 fixture y'abasajja abangereza Premier League ebamala dde okuba nga efuluma so gigule giteeke ewaka osobole okuba nga ate akadde kano omwana saako ne maama balaba
obuzannyo saako ne katyoni naye nga zo empaka z'amasaza ga Buganda abwatyo beene oluvannyuma lw'akaseera akawerako yamaze n'asiima nezigenda maaso n'okuba nga ziggulwawo era bwetyo essaza lya Busiro ojjukira nti be ba defending champion ab'empaka zino ez'amasaza ga Buganda bali bakuba essaza erya Buddu abwetyo bageze maaso n'okuba nga baggulawo ne bakutokakana nga bakubba egolo z'abadde 3-1 goolo emu yanyumye nnyo nalabye ne beene yabadde mpoomu ng'asitulamu omutwe n'alingizaamu n'asekamu kuba kusiima yabadde mpitirivu olaba ajjeeyo omutwe n'alingiza kitegeeza yabadde mpoomu nnyo naye nga bwezityo empaka z'amasaza zagenze maaso n'okuba nga ate ziggulwawo mu butongole era nga bwetyo Buddu balina okuba nga ate bagenda kuba nga baddamu okubo bagenda kuba nga basamba bagenda kusamba ne coach era nga bwetyo omutendesi w'essaza erya Buddu yavuddeyo n'ategeeza nti balina okuba nga batandikira mu maanyi ddala okusobola okuba nga ate sizoni eno basitukira mu mpaka kubanga mawokota tejja kusoboka batandise n'amaanyi bulala tejja kusoboka golo 3-1 Kanso Dennis Buga ya Sebo we bali kubanga ensongo zikwasaganyiza n'amaanyi okutandika n'obuwanguzi naddala ng'okuba ba defending champion si kyakusaaga saije azo wali mu mpaka eza netball omupiira ogw'okubaka abwatyo omutendesi wa Mugera Vden ategeeza nti ttiimu alina okuba nga agiyambako nnyo balina okuba nga baddako ke kaseera ok'okuba nga baddako mu masomero okuba nga batereeza balaba baddamu okuguluminga abaana batandika okuba nga bateekateeka abaana wali mu masomero ga primary saako n'aga secondary we bati bavudde ne bagenda maaso n'okuba nga ate abategeeza side empaka eza Fadram nalabye wali Rensoli ng'egenda maaso n'okuba nga nate ewangula asonga ate ne Bunyoro yabadde wangula goals zabadde 3 kuberenge kuba Sebeyi ate nga Nkole ne yabadde wangula goals zabadde 2 kuberere Kalamoja yabadde kuba 5 ngekuba wali Legion eya Busoga soje ejimuko kyoyinza okubanga twogerako wali mu mpaka eza Fadram nga bezagenze maaso n'okubanga ate azitambula sedi bwe tweyongerayo ko wali ebweru eggwanga abwetyo jukira transfer ziri mugenda maaso abasajja besunsula onadda wano akaseera ke tulimu kazibu ddala era nga bwetyo ttiimu y'abasajja bali aba Bayern Munich wali mu ggwanga erya Bugirimani abwetyo yavudde edda neetegeeza nti mutuufu twetaaga akavubuka akangereza ke bayita Mason Mount vubuka kano kazanyira mu klabu ya Chelsea kasobola okuba nga kakuzanyira akawerekera agite namba 10 namba 8 zonna kasobola okuba nga kazikuba abwetyo mutendesi Thomas Tuchel kasufu kalungi Thomas Tuchel ye mutendesi wa ttiimu ya Bayern Munich yakaterekako wali mu klabu ya Chelsea kakati bavudde ne bategeeza nti bakeetaaga okugenda maaso n'okuba nga kabeegatako si yeka Jordan Sancho Mungereza ng'asambira mu klabu eri eya Manchester United baagala kuba nga bamuta abwetyo Thomas Tuchel avudde n'agamba nti yaliko mu ggwanga erya Germany wali mu klabu ya Borussia Dortmund kakati naye bamwetaaga wali mu klabu eyo eya Bayern Munich ate nga Manchester City abwetyo evudde neetegeeza nti ke kaseera k'okuba nga bawa omuvubuka gwe bayita Bernardo Silva Portuguese bamuwa contract empya asobole okuba nga asigala mu klabu eyo ey'abasajja abo aba Manchester City ajjukira nti klabu ya FC Barcelona klabu ya Paris Saint-Germain abeetaaga omuvubuka Bernardo Silva ogenda maaso n'okuba nga ate abeegattako side Aston Villa abwetyo wali mu ggwanga erya Bungereza evudde neetegeeza yeetaaga omuvubuka Enrique Laporte defender wa klabu eya Manchester City bamwetaaga omutendesi waabwe gwe bayita Unai Emery agambye nti Laporte asinga bagenze maaso n'okuba nga beegattako mu lugoba oluzibisi abayinza okuba nga bateekawo okuvuganya sizoni ejja so tulinda tulabe enteekateeka nga bwegenda okuba nga etambula Christian Pulisic ono omusajja mu America kapiteeni America avudde n'ategeeza yeetaaga okuba nga atambulamu yeetaaga okuba nga ava mu klabu ya Chelsea the Blues kirabika nga ebyomu butuufu ebyokuba omusuti wa klabu ya Chelsea biganye asijja kuba nga nfuna kakisa kasamba mupiira neetaaga okuba nga atambulamu bw'atyo omusajja Christian Pulisic bw'avudde n'agenda maaso n'okuba nga ate ategeeza Manchester United omutendesi gwe bayita Erik ten Hag omumanyi bulungi agambye nti 7 ngenda bata ngenda kutaba ekitundu kya ttiimu ngenda bata alina bagenda oteekawo ayagala abe nga agula abavubuka nga ba Mason Mount ba Edward Kenny abeetaaga ba Kimi abeetaaga so yeetaaga okuba nga abaaka bazanyi bato okusobola okuba nga agula finance fair play ereme kuba nga ebakwata Manchester eyagala kuba nga eta Jordan Sancho eyagala kuta Phil Jones Anthony Martial beetaaga Eric Bailly atambulemu Ana Elanga yeetaaga otambulamu Fred baagala agende Alex Telles mvubuka gwe bayita Van Beek
ono yabeerera ddala musiki beta vam van Beek okuva bamugula tava musiki be kakati bagala kubanga babata lugundi lukabira lugojamye afuse lugojamye oya wemanya oluganda nkulaba wadde oludde okulira oluganda olwenkizo bwerutyo luzukulu wa nyina mwiru ekagadi lwafulumya mama gundi mamani nzimani ekikunjogezaako ebigambo naalemesa abantu okuntu hajati fazia ali atya Jeff Malende jali chairman wabakukolaki wababundabunda abaawo gobadde ogamba chairman waaki wabawuliriza simbula abatukufu tewali bawuliriza simbula abatukufu bawa naawe wamu oli oti omukulu Philip Maseruka yampeereza akatunda nangamba munnange mbamwitani ngova omukulu Philip Maselu osalako lyaki Maselu yalina mulengedeko ku weekend American Heights nabadde nawe nva nga nfuluma nga yayingira manda ombulira yebadde abayingirawo mbafuluma bwenti nga yayingira mu yeekalo obadde otiisizza obadde omazeemu muyekalo obadde omazeemu omutima mbafuluma mu CLC ng'ate yayingira ali atya Muhammad Nsereko wange president w'abasocialite Edison Kirabira nkutumidde webali kubanga gyoli hale Edward King Mason Mount Manchester United bavubuka beyetaaga ale Edward King Spurs mwagalamu obukadde 9 ate nga Mason Mount bamwetaagamu obukadde 5 kumujja wali mu club ya Chelsea the Blues Arsenal Gunners evidently netegeeza nti akadde konna bamalirizaako amvuuko no kubayita Kai Havertz okumujja mu club ya Chelsea mvuuko no kubanga bukyanga bamugula mu jali mu club ya Chelsea doze kyamuguza ajirabika kiganya okubanga kikola ne mu system y'omutendesi ayinza okubanga tagenda bumukolera ensonga lwaki naye singa Arsenal ekatwala eba ekubye jakapoti ngekatute system ya Arsenal kajja mulungi kakyali kato kasobola 1-1-2 ako 1-1-1 wabitegeera otya ngoli Maseka bapase muno otambula nga nina Rubeni Byombo Maseka nga nina Kalanzi Ivan Diego Lukwalume anyenya bwata Kigozi Michael nga nina gundi waffe Braziliani Lule Christopher nyinza okutamanya byamizanyo mbandike kyamu kutu kwenyini kuoli ku ntiko y'emisiki nebisanyusa toyina kyobala ogante ebisanyusa toyina kyobala ojja kusigala eno mu bannalule bakankunda beesonyiwe weewummuze kabanyolo tulabire nnyo gundi mukibi ki Peter oku abani omuta mukibi Peter kabanyolo Christine ndabira ne Giant ne mukulu Katongulaawo tuziwa amatooke timwe bali kuwuliriza simbolo kale kalunda kwali bawa Maria Paris Saint-Germain bwete videne tegeze bade yetago mfuka gwe bayita Roberto Firmino Barbosa awula jigambira akadde kano abasajja ba Saudi batabukidde ligi bannana batabukidde bagala mutwala bagambye Roberto Firmino Barbosa musajja wazanyira ali mu club ya Liverpool mu Ngereza amanya mu Brazil bagala kubanga bamutwala kitegeeza nti Paris Saint-Germain ebadde mwetaaga abasajja ba Saudi ya Al Ahly bagala kubanga ate abamutwala tebetaaga yeyeka betaaga luvubuka gwe bayita Eduardo Mendy goalkeeper mu Senegal wabasajja bali aba club ya Chelsea jukira bamazedo kubanga batwala luvubuka ku bukadde 7 gwe bayita Ruben Neves nga bamujja wali mu club eyo eya abasajja abo aba Wolves Kariri Kuribare abamazedo kubanga bamufuna kakati betaaga Roberto Firmino Barbosa abasajja abo ba El Hilal kusobola okugenda maaso n'okubanga bamutwala El Nasri naye wali mu ggwanga lya Saudi Arabia betaaga Kim Ziyech okumujja mu club ya Chelsea musajja mu Morocco ajukira nti El Nasri mwe muli Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro kakati betaaga Kim Ziyech okubanga bamutwala ate nga bwetyo David De Gea Quintana kigambibwa nti contract y'oluvannyuma lw'okubanga eggwako abasajja David De Gea Quintana omuspana akigambibwa bawa akuzza bujja contract emitwalo 35 gyafuna alina okubanga agisalako ekisooka ne foomu yesse n'okubanga badde akubya bukubya takyakwata agoya
kakati bagala bwaba wakuza agoya mayuni n'okugota n'agota kigambibwa nti ayinza otambulamu naye nga kiraga nti singa basigaddewo contract ebamuwa empya alina okusala ku musala. Pep Guardiola Spaniard Sala musajja gwesinga okukkiriza nti amanyi okutendeka omupiira sako ne Jose Felix Mourinho agambye nti Kevin De Bruyne musajja omubelgium ayinza obutatandika season ejja ayinza okusubwa emipiira 3-4 ajjukira nti Manchester City egenda kubanga eggulawo ne ttiimu ya Burnley ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana kakati balina okuba nga afiirwa omupiira gwa Burnley ayinza okuba taliwo Newcastle ne Sheffield sako ne Fulham bwatyo Kevin De Bruyne ayinza okuba nga tagenda kubeerawo ate nga bwetyo Morris Caicedo kigambya klabu ya Chelsea bivudde mu Manchester United n'ebyesogga bagambye akasente kangi Manchester United yeesozzeeyo ate nga Paris Saint-Germain kigambibwa anti evudde nega nti Mikel Arteta kwoli kwase n'oli musanyufu nabagamba mukyali musanyufu nga tubadde tukwetaaga naffe mu Paris Saint-Germain bwatyo nagagga gwe bayita Alhaj Naskarif abadde yeetaaga omutendesi Mikel Arteta bwatyo ebisigadde temubisanga wali mu kabuga ebyemizannyo 10-11 tugamba kimu nti ne kabaka nasemberera okukaggala kikijjo landiroodi wuyaze landiroodi simbula omugagga kamagu ne David Ronald mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula